Kyagulumizibwe nga atenderezebwe nga amanga gonna gamu ekitiibwa gamusinze agayita mu buwangwa bwago wamu ne mu nnonoozo zaago mu ebyo byonna n'obulombojjolombojjo bye yabiteekerateekera era kibeere nga weewaawo era nga weewaawo. Erinnya Kabona Mpalanyi Kindimukubo bwakedde nze Ssentongo nze kuboza Serukeera era nze Kiwanuka. Olunaku olwaleero neesowoddeyo bwantoogo bwe muli bufa nnyingo anti nze omuvubuka atanyumya mbuzi yazigeya bwegwa mazzi enkyekalaggullo mwanattu nga ngobye bumale kubanga obusonzi bwekunya nzije ate nsobola okwanjululiza wamu n'okubuulira kweza ensonga ezibadde zigenda maaso mu ggwanga. Omanyi kati ffe abasajja bakalabalaba era abaasoma emisomo omwali okunoonyereza bwe twawandiikira emigugu gy'empapula gye twayitanga dissertation nga tuli ku ssettendekero Makerere tusooka ne tu analyzinga oba ne tukola okunoonyereza kwaffe wamu n'okukusunsula mu ebyo ebiba bigenda mu maaso n'ebiba byogerwa. Waliwo mukama waffe byazze ayogera ng'aluŋŋamya abo ababadde bamulumbye kyokka n'abalumbaganyi oba bye bayita nti gwe nkulumbye gwe nkuba bye bazze boogera. Olunaku olwaleero neesowoddeyo nga nze Kabona Mpalanyi okujja okwongera okuttaanya ku nsonga ezibadde zitambula nga zonna zaatandise zeetooloolera ku mugenzi Bebideo awumule mirembe ne omutonzi mulamuze Kisa. Mwanattu awo zonna we zazitukidde omuzungu kyayinza okuziyita oba kyayinza okuyita emanation nti they emanated from that point nti zaasibusaawo okuva ku nsonga eyo oluvannyuma lwa muganda waffe oyo okuba nga yaseeredde oba nga yeebakidde eringi oba yakkiridde eyo gye batambuza obugongo nga obwato. Kale nabyo byonna byajja byogerwa amaloboozi ge muzze muwulira nti munnaye yamanya okufa kwe. Kituufu yamanya okufa kwe. Lwaki mwe mulowooza yamanya okufa kwe? Kuba ndaba kubamu abazze boogera bagamba bambi otulumye kuba obadde munywanyi waffe naye kisinza ate okutuluma nti ogenze mu muliro. Si bwe kiba. Ate singa agenze mu muliro teyanditegedde na kufa kwe nti kugenda kutuuka kwandituuseewo kwakibwatukira nga tamanyi wabula zaakimanya. Omuntu yenna bw'oba mu bw'omwoyo nga owuliziganya ne Katonda wo nga munaddala ng'oyita mu buwangwa bwo obwo mwe yakuwangira. Kuba buli muntu alina empango ye alina obuwangwa bwe. Kati buli muntu singa oba omanyi butya bw'olina okwogera n'omutonzi wo munnange omutonzi akutegeeza. Kyova olaba ne Bibiliya ne Kurani ziva ne zigamba nti omuntu asobola n'okumanya okufa kwe ennaku 4 nga yafa naye ng'awulira waliwo ebitagenda bulungi. Kati naffe nga ffe abakkiririza mu nnonoozo zaffe ez'omwana w'omuddugavu tusobola okumanya munnange mwana mulenzi oyo yafuna okwolesebwa kubanga obuweereza bwe bw'abadde aweerezaamu omutonzi oba oli awo oba nno bwe yamulaganga yamanya obubaka obwakkanga yamanya. Naye munnange mukwano gwange omwe yavuddeyo n'agamba nti kimulumye nnyo kubanga afiiridde mu busamize afiiridde mu kuweereza Sitani era akkiridde magombe. Nedda si bwe kiri, oyo nno afudde mutukuvu. Kyokka wennyininyini ne wafuutukawo n'ekikolwa ekyavuddeyo kitaasanyudde bangi nnyo mu nsi muno. Ssabakabona w'enzikiriza gye tuyita Tondism faith obuwangwa n'ennono wano mu ggwanga Uganda. Kitaffe Jumba yavuddeyo n'akola ekimu ku bye yakoze n'amenya omusalaba. Abantu ne bavayo bangi nga bawanda omuliro nga bagamba nti ddala lwaki yakoze ekintu ekifaananako bwe kityo n'amenya omusalaba. Waakiri yandifunyeyo Omukatuliki omu gwagukwasa nga tagumenye kuba ye tagukkiririzaamu. Ye n'avayo n'akugamba nti ekigambo omusse alaba oba omusalaba nti kyatukira mu njatukira egamba nti amusse alaba nti kaakati ani yasse Bebideo. Mwanattu njagala nange enveeyo nyongere okutangaazaamu awo n'okusiigako kabbata oba omuzigo mu mugonza nsonga nyongere okubagondeza ensonga mu katundutundu ako. Ngaffe omwana w'omuddugavu ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu Africa Tonda bwe yali atonda ensi eno ojja kulaba nga abanoonyereza bangi nnyo
baavaayo ne bagamba nti Uganda kuba mulimu ebitabo ebyawandiikibwa singa obozzeeyo ku bitabo ebyali mu ggwandiikiro oba ebyafaayo ebyali binoonyerezebwa ku Egypt ebyasooka abasajja abazungu abo abaasooka abawandiika nga bajja bakola okunoonyereza mwana ttu omuzungu omu yawandiika n'agamba nti omugga we munaagusanga ogw'amatabi 3 kubanga omugga Nile bw'aba atambudde ng'ageze mu Egypt alina tributaries amatabi agagenda nga galiisa Red Sea nti omugga guno gye gusibuka eyo yeribeera the Eden of the earth nti omugga guno ensi gye gusibukamu eyo yeribeera Eden eyakwekebwa era bajja nga banoonya source of the Nile oba ensibuko ya Nile kati mbadagako nti nga ebimu we bizze bibba kwe kuddayo ne mbalaga wali Uganda n'ekkula lyayo twalina twalina ebintu bingi nnyo gw'obadde okimanyi nti omugga ogwo Nile ku lubereberye ffe twaguyitanga Kiira kubanga gwayiriitiranga era gwayiwanga amazzi ne gakulukuta omuzungu bw'ajja n'abuuza be yasangawo omwana w'omuddugavu ayatula mu lulimi olusoga n'amubuuza nti omugga guno baguyita batya oli kwe kumuddamu nti Naire tewali olaba erinnya lya Nile nalyo we lifubutukaawo nti River Nile kati nkulaga obuyinza gye buzze buva emabega nsooke nkutuukire ononsonyiwa okulandagga nsooke nkutuukire ku nsonga eno eyamenyesezaawo omusalaba abo ba missionaries bamala okuleeta muno enzikiriza zaabwe nga ne Arabs baleeta enzikiriza zaabwe white fathers baani bonna nga baleesa enzikiriza y'omwana w'omuzungu kuno ne baleeta akabonero ak'omusalaba akabonero ak'omusalaba kalina bingi bye kategeeza wabula nga sinaba kakumenyeramenyeramu kikye kategeeza andaba uno tuguyita omusalaba eno bagita anchor of life kebere Vatican ojja kulaba nga Pope omusalaba guno aguyina ojja kulaba nga babishop abanene mu nzikiriza ezo nga baba n'omusalaba guno kuba baguzuulamu amaanyi guno gwe musalaba oba ye ank omudaali ogwo sina musalaba wabula mudaali ogwo ogulangirira obulamu wano olabawo ekituli nga gwogera ku lw'omukyala wano olabawo nga gwogera ku lw'omusajja ontegedde waneeno ne gwogera akabonero ak'obwa nabamba naye ojja kulaba nga guli eri gujja temulimu wadde akatuli gwogera bingi sijja gulumba nnyo kakati oyinza okugamba naawe asomesa ate ku musalaba ate naye tugula mu bulago guno si musalaba omusiraamu yenna bw'abanga alina enzikiriza ye era n'enkwata gy'akwatamu ebintu bye tasobola kukkiriza kugenda kusabira musumba nti omusumba yafudde yabadde munywanyiwe omusumba tasobola kukkiriza agenda kusabira musiraamu nti yabadde munywanyiwe amusabire mu ddiini y'obusiraamu nga bw'olaba nti awali amasabo mu katuliki n'omu protestant n'owenzikiriza endala bw'atajja kujja kusabira senkulwawo mwana ttu nze nafuna omukisa jjajjange bwe yafa bakkanisa baagana omusabira ekyo kyansanyula bwe bakinyumiza kuba nze nali muto naye bakinyumiza nga nkuze baaganye omusabira mbu olw'okuba alina amasabo kakati ab'amasabo bamusabire kyansanyusa kuba nabo bandireese amusalaba ne bateekako ne basazaamu enteekateeka ze singa naffe ku kigo tetuliiyo era tetutembeeta nsonga za bujjajjaffe mwana ttu njagala nkubuulire nti tolaba wano mu Uganda tulina ekibiina ekitwala abanaddiini oba ekibakulembera abanaddiini wano mu Uganda era abamu abaliko ku toopu okuba bayita ba his eminence mwana ttu tolaba nti olw'okuba bonna abo abakulira enzikiriza wano mu Uganda bali mu kibiina ekyo nti kakati mufuti afudde katulaba akulira enzikiriza y'abalokole agenda amusabire era tojja kukirabayo kakati naffe mu nzikiriza eyaffe ey'obwekinnansi tulina ebyaffe bye tukkiririzaamu tajja kukkiriza musalaba ogwo lwaki bw'ogamba nti lwaki nti teyandiguwadde omukatuliki aliwo agutwale tulabye abasumba bangi basabidde abantu nga babakyayisa enzikiriza y'omwana w'omuddugavu naddala eyaffe eyawana ey'omwana w'omuddugavu omuganda ne bakwata embugo ne bakwata n'ebirala ne babiteetera omuliro
Lwaki bo tebagamba nti kakati gwoikirizo yatudde Yesu ebyo biwo omulala asobola bitwala lwaki akuga nti bireete obyoche kye mugamba okumenya omusalaba kyageze nnyo okusinga embugo ze bazze bookya n'ebirala nga bakulaga nti tebabiweera ddala kitiibwa babanga abavuma Katonda nti yali musirusiru okutonda omutuba omwana w'omuddugavu n'amuwa obwongo okulabika nga agenda akole ki ajjemu olubugo olwo ontegedde akomagemu olubugo kitegeeza obanga avumye omutonzi n'ogamba nti akatugende kubi nate njagala nkibagambe kino nti emitendera gikyuka emyaliriro gikyuka omwali gwe twatandika nagwo gwakatonyeze ne Bibiliya egwogerako nti ku lubereberye ng'ekizikiza kimaamidde ensonga gwakatonyeze omutali wadde kitangaala twaguvaamu ate netudda ku mulembe omutangaavu ontegedde ekyo nekyo n'emirembe ne tugireka kakati ebintu biba nga bijja bikyukana omuzungu ajja kuno okwaboowe n'akutujjako ekyo ekimugasa ekirungi n'amanya nti Uganda erina golodi Uganda erina amafuta kangende mba sweet talking mbogereze ebirungi bampa omukisa ogusengejja amafuta gali nze mbafuneka amafuta ne sente bino byate sijja kubitwala kati naffe bwe tutyo mu by'abazungu mulimu bye twetaaga era naffe tujjemu ebyo twetaaga bituteetaaga tubireke ekyokulabirako njogera wano nyambadde ekanzu ya muleera ekanzu ya bujjajja naye nga tennabaawo omuzungu tannabaleeta machine enyiga cotton ono okugifuula ekanzu twali mu mbugo nendaba nga ate ekanzu nnungi ne bajjajjaffe ne bagisiima kitegeeza tulondemu ebyo ebitugasa ebitatugasa ate tubizze emabega okitegedde kale nno awona nga nzija nkulaga era nga nkukakasa nga nkubuulira nti n'ebintu ebijja bikyunkana kale tulekeraawo okwerumba mu butamanya lumba ng'olumba nti omuntu yamenye omusalaba naye kubako flashback ogamba ate bano abookya embogo kale mwe mugayita amasetaani gajja gatya okuba amasetaani kyogamba bajjajjaffe asinga kulanda makibuuzizza ng'akibuuza mukulu bajjo nti bajjajjaabe abaafa ng'omuzungu tannaleeta kuno ddiini ng'omulabu tannaleeta kuno ddiini ye kwegamba baali kyokoola Jumba n'ava n'akibuuzaako n'agamba nti bwe baali bawandiikira abakolinso Pawulo omutume we yawandiikira abakolinso ebbaluwa n'awandiikira n'abala ebbaluwa eriwa gye yawandiika mu Buganda bo baali tebaliiwo nga tebaatondwa kale Tonda munene nnyo yamanye ensi eno n'okujjula kwayo kubanga nja kuvaayo nkwanjululiza emyoyo omusanvu butya bwe gijja okubaawo n'ejjembe mu lubereberye eryakawumpuli kkubo lyeyeetondekako okulaba nga lituukiriza ebyo bye yali atonze n'ekigambo omuntu kyatandika kitya lwaki tuvaayo nga tugamba nti omuntu kituufu yatondebwa mu ttaka gona gw'omusomo omulamba nja gukuwa olwaleero njagadde nkubuulireko ku ekyo ekyabaddewo kiba kibi abasomesa nga ffe abajjukanya ensi eno n'okusomesa ensi eno obutavaayo kulambika ku nsonga ezo so mwenna abalaba era ne mugoberera emisomo gino okuva egutandise paka egusembyeyo kitegeeza muggwe jjajjaawo ayayanira okumanya n'okuyiga naye waliwo alabako katono n'abuukira kyabwe kimu ng'agenda kirabako kitono kyokka ye bw'atuuka okwagala ng'ayagala afune bingi nakugambye omusalaba guno ogusalamu gwe bayita cross ogw'okusazaamu omusalaba ogwo kabonero akategeeza obulwanyi akategeeza olutalo akategeeza okufa kanyongera obigaziyamu ebigambo ebyo kyokka ekitali ku guno omudaali eno gye bayita anchor of life ojja genda okinoonyerezeeko gwalina essimu eriko Google genda okinoonyerezeeko bazungu benyini ate be bakiwandiikako awo betugoberera kati gunoonyerezeeko wabula guli cross ojja gulaba gutambulira awantu wonna wabaawo olutalo bagusimba okitegedde ekiraga nti eno zooni nfu twagisazizaamu waliwo olutalo mwanattu ojja gusanga ku ddwaliro omusalaba ojja gusanga ku ddwaliro kakati eddwaliro bakulage nti lino eno era obubonero obusinga obungi obw'eddwaliro ojja kulaba ku United Nations olabe n'obulala
kubeerako omusalaba kuliko omusoto ogwezingiridde ng'akabonero akalaga nti oteereddwa ku mpingu. Okitegedde? Laba jjajjaawo bulamu akwegaanye kati ogenze ku ndiri ogenze mu bwawalumbe. Ontegedde? Awo nabo bulwadde mu ddwaliro. Kyokka tujja kulaba nga era akabonero ke kamu ak'omusalaba tukalaba ku ambulensi. Kufa kuliko n'obugombe. Olowooza ekigambo bugombe kiva ku ki? Oba kizaalukanyizibwa mu ki? Kizaalukanyizibwa mu magombe. Nti kuliko n'obugombe kitegeeza olwo gwe batwala ssaawa yonna yandyolekera emagombe. Kaseera kakanayo kyani ka bulwanyi ka bulwadde ka kufa. Omulala ajja kuvaayo abuuze ng'ate ku kkanisa kweguli. Kyo eryo kkomera ekkanisa kkomera lya bwongo. Tuula wuliriza goberera ate towakanya. Bajja kusomera ekitabo bakugambe nti kino na kino na kiri. Tojja kubuuza bibuuzo wabula okuleka okuwuliriza naawe otandika okyefumiitirizaamu okyetegeezenga okusinziira musumba we bwakunnyonnyola. Teri kukola ki kuwakanya nti oli alimba. Teri kukolima nti olwo n'atulimba. Era eyo ye style ya dogima. Kakati ekyenyinza okugamba nti n'ekkanisa nalyo kkomera lya bwongo. Bajja kujja bakubuulira ensonga ezimu bakukyayisa ebibyo. Ate tetulina kintu kitutawaanyizza wano ku ggwanga Uganda ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu Africa nga ekigambo kye bayita language barrier, omusanvu mu byennimi. Ojja genda mu kkanisa kyempisa ekkomera ly'obwongo bakugambe nti gwe omwana w'omuddugavu olina okugoberera Katonda, era Katonda ono nga bw'olina okumugoberera. Katonda bwe yali atonda yatonda angels ze n'atonda malayika ze n'aziteekawo. Yatonda angel Gabriel nga oyo ye malayika atambuza amawulire amalungi, n'atonda angel Michael oyo nga yakulira security. Nojja ne weebuuza nti otyo tukitegedde abo ba angels be mu Luganda tubayita batya? Munnange atakola kunoonyereza era gwenjanza okuyita omuwumbatu twajja kugamba nti ayitibwa malayika. Ekigambo malayika Oluswayiri olulimi olwagattibwa abantu abali ku coast olwaleetebwa Abawarabu n'olulimi lwe baasanga ku bantu abali ku coast ne bajjamu kigambo kye bayita Oluswayiri. Kaakati kyo ye malayika Luswayiri so si lulimi lwaffe lwa wano Lunnansi. Nze munnanga ategeera olulimi olunnansi era akoze okunoonyeza nveeyo nkugambe nti kye bayise enjo kye bayise malayika gwe musambwa. Oli agambe ekyo kiri evil. Oli akugambe nti kibi nnyo. Koola malayika zikulwanirire. Yokya emisambo egyo gikonkode yokya. Kyokka kakati ne Katonda omukonfusinga. Oli kutonda okonfusinga. Eno bw'ogamba nti malayika zinkuume ate no bw'ozookya ng'osaba. Bye biki ebyo? Ebyo tuyita eddalu erya highest level. Eryo lyeddalu lyogenda okugwa nga lya kika kyagwo nga liri ku mutendera gwa waggulu. Nga kwegamba weekonfusinga wekka weetabula wekka. Lwaki twogera tuteekamu ennimi? Njagala n'oyo kubanga nze nsomesa omwana w'omuddugavu n'abalala n'oyo atamanyi Luganda waakiri muteeremu akatono akabuuke ategeere. Weewaawo. So n'olw'ensonga eyo njagala okukutegeeza gwe wenna angobera era ndaba. Language barrier omusanvu mu byennimi gutututte wala era gutukoze ky'amaanyi okutusuula. Waliwo abantu abavaayo ne bagamba bannaabwe nti kaakati bwe bw'onokkiririza mu nzikiriza eyo ey'omufirika eyammwe eyawano ogenze mu Geyena. N'ekigambo Geyena nga tamanyi kiki kitegeeza, nga takimanyiiko wadde takiinaako wadde idea. Naye kati nakyo kankikwanjululizeeko. Omuzungu bwe yaleeta wano enzikiriza ye na byonna yatagetinga mwana muto. Era kyovola abaayi ennyimba nga ti Yesu simanyi atuleeta Bible okusoma. Yesu wajja n'atuleeta Bible okusoma ate Sitani n'atuleetera ebikemo ebizibu. Bajja babazimbamu nga bajja babazimbamu byonna bye babazimbamu. Ekigambo Geyena omuzungu bwe yalinga abuulirira abo bajjajjaffe abaasooka abo abaatuleetera okubula kubanga yali nsobi yaabwe okuwangulwa kwabwe, ffe olwaleero kwe kukaaba kwaffe. Singa tebakkiriza muntu kubajja ku mulamwa gwabwe najja Yesu okuba kugulana ne bagulana
n'atwala ayagala kunteza muno bitooke bya muno fenensi goloda kiki n'atwala naye nga tajjeewo nsinza yaffe olwaleero twandibadde wala nnyo. Mulimu ebigambo ebitali mu Luganda, kereziya tekiri mu Luganda, ojja genda osome Bible olwaleero ojja kusanga muno olunyiriri oba simanyi suula suula baluta lunyiriri olunyiriri essuula verse essuula egamba nti Ecclesiastes kereziya. Ekyo kigambo si kyaffe kyawano, kanisa si kigambo kyaffe kyawano mu Buganda. Kati olwaliro njogerera Buganda kyokka na buli ggwanga lirina engeri gye likiyitamu ekyalyo. Kyokka ffe ojja kuwulira nga bwe twali tusaba omutonzi era nga tumwebaza, tulina ekigambo okwebaza, tugenze kwebaza, tulina ekigambo okusaba. Engeri gye twasisinkananga okusaba omutonzi n'okumwebaza, ekifo kyaffe kino ekitukuvu ne tukiyita essabo era nga lyessabiro lyaffe nti awo tugenda okusabira omutonzi. Naye ne bajja bakikukyayisa kuba batukyayisa ennimi zaffe ne baga nti essabo binnyo, ng'ate nabo bwe bakuŋŋaanira era liba ssabo kuba bagenze musaba. Olinaga ku Sande nina okusaba, ngenda kusaba nti ogenda kusabira mu kanisa mu kereziya, ne bagattawo ekigambo ekijja ate okusaanyaawo kino nti banaalaba batya nga babiri ng'ate n'abaffe bwe bajjira okusaba ate nabo baliyita ssabo ng'ate nabo bagenda mu ssabo. Tugunjewo ebigambo bye bajja okiyita ate kiri ekyabwe tukitemereka ettaka. Nkuddira ku kigambo Geyena. Waliwo ekifo ekyali kyateekebwawo abasajja abo abazungu abalwananga entalo. Ekifo kiri nga kikumwamu omuliro tekizikira, mwe baasuulanga emirambo gye baayokyanga. Ekigambo ekyo bakiyitanga Gehen. Kaakati omuzungu bwe yawuliranga nti bw'onoogaana okuwuliriza enjiri gye ndeese, bw'onoogaana okuwulira Mukama Katonda wange leero gwe nziza okukubuulira, naawe ojja kubanga bali abagenda mu Gehen. Ne bagezaako kigandawaza ne bakiyita Geyena kubanga mwe mwali omuliro ogutazikira omwagwanga. Ate n'ekirala akageri gye walingawo omukka omungi, ennwanagana y'omukka yabangawo nga oxygen mutono. Tine bwe wagendangayo olabe ku muliro abantu bwe babasuula mwana tuwaluuzinganga n'owunga n'ogwayo. Kaakati y'ensonga lwaki olwaleero olaba nti nno bakutiisa Geyena ey'omuliro ogutazikira kubanga baakumangawo omuliro nga teguzikira bwe baasuulanga emirambo egyo okugyokya mu kifo ekyo kiyitibwa Gehen. Olwaleero ebigambo bingi nnyo bye tugandawaza mu Luganda okugeza wano eno kangende ku shirt mu lulimi oluzungu gye bayita shirt, mu lwaffe twabulwa ekigambo ekituufu kye tuyinza ogiyita ne tugiyita essaati. Olaba tugandawaza kuva mu shirt. N'omuwalabu n'aleeta ekyambalo kye nga ye shaliya, naffe ne kitulema okufunira erinnya mu lwaffe wano ne tukiyita saliya. Ontegedde? Box ne tubulwa ne tukiyita ekibokisi. Omulala ajja kugamba nti sanduuku, ate sanduuku njawufu nnyo. Ontegedde? Ku box. So tujja kulaba ng'ebigambo bingi nnyo bye tuzze tugandawaza. Kubanga kino kati nganze yakola okunoonyereza mu by'ennimi ku ssettendekero ekkulu wano mu Uganda Makerere. Okitegedde? Tulinamu kye tuyita language borrowing, okwewola olulimi okuva ku ggwanga erikuddiridde. Ojja kulaba ng'amawanga agaba gakuddiridde mulina ebigambo bye mwogera nga bifaanagana mu kugeza ekigambo muntu, omulala ng'ajja muyita omundu. Okitegedde? Omuntu. Ojja laba ng'ebigambo bijja bifaanagana. Kyokka ojja kulaba ng'ennimi ezimu oba ebigambo ebimu bijja abamu bajja kuva eno mulina eggwanga bagende mu ggwanga liri olabe ng'ebigambo bino byagala okugezaako okufaanagana. Kubanga waliwo kye tuyita language borrowing. Waliwo ebigambo ebyewoleddwa mu ggwanga lino ebireetebwa wano n'ebyewoleddwa mu ggwanga lino ne bireetebwa eri. Kyokka ate era waliwo kye tuyita language narrowing, okufunda kw'olulimi. Ebigambo bingi bijja kufunda. Omanyi olulimi Oluganda lugagga. Okitegedde? Language broadening, okugaziya olulimi. Nti ekigambo kugeza omuntu asobola okuvaayo nga mu Luganda bwe nti lugagga n'akweka ekigambo kimu. Ekigambo kimu kasobola okyogeramu ebigambo 8, 10, naye n'omwana omuto aliwo n'atategeera amakulu kigaategeeza. Oli najja n'akugamba nti okwegadanga n'ayongerako ebigambo biyitirivu ate ebisigala nga bikweka kiri. Kiki tuyita language broadening, nti okugaziya oba okugejjesa olulimi. Y'ensonga lwaki owulidde kali
olwaleero n'ekigambo Sitani lubereberye Bayibuli ejja eyogera ku Lusifa nti malayika yajeemera Katonda n'evaayo n'ekka ku nsi. Lwaki mulowooza bwe yatuuka kuno ku nsi baamuwa erinnya nga lya Sitani? Era ogenda okulaba nga Sitani ate ne batandika omukookerako amabala g'omuddugavu, kubanga waliwo abazungu gwe bayita God of Destruction, Katonda w'okwonoona, nga yali muno mu Africa, mu ggwanga erimanyikiddwako nga erya Egypt. Era oyo baali bamuyita Set, ng'atudde mu kibuga ekimanyikiddwa nga An, nga baga nti Set of An, ne bajja ne bakigatta nti Satan. Aba Egypt bo kye bayita nga Ishitan. Munnange olw'okuba buli kimu bakitugunjamu ne batukyayisa n'ebyaffe, era ojja kusanga nga omuganda wa wano ahanjakuwa ekyokulabirako gye nali nsabiddeko, ng'ajja kugamba munnange nze siridda Misiri, mu Afrika mwali ngenze Kanaani, gy'atatuukanga nako oluusi gy'atalituukanga nako. Naye n'akulaga nti Misiri, Egypt mpu nnyo era wali ebikolobero bingi, naye nga nsi yamwana muddugavu. Ne wano mu African nations empaka za African Cup ezibadde zisambibwa yabaddeyo, kitegeeza basitani be babadde basamba. So ebintu bingi ebizze bikolebwa mu butamanywa wamu ne mu kukola mu kutukakako. Ekyo nkigambye Shitan, Set of An, God of Destruction. Naffe waneeno tulina emisambwa abo gye bayita malaikas, Abawarabu wamu na Oluswahili, kyokka n'abazungu gye bayita angels. Nga bw'olaba Angel Gabriel mu Bible bakugamba nti yatambuza amawulire amalungi, bw'atyo Saala yali ayiseeko, olwo ndi mu Bible, yali ayiseeko emyaka egizaala ng'ali myaka egyali giteeberezebwa okuba 7 bw'atuuka myaka egyo mwana ttu ng'aweddemu n'essuubi erizaala. Bayibuli yennyini nekugamba nti ye kennyini yali amaze n'okukola olukwe olw'omukozi yali akola ewaka, baleme kufa, kubanga Katonda yali amaze okubagamba nti tunaabawo ettaka ly'e Kanani munaazaalirako era ne mwaza. Ng'olwo awo omukozi ono amusetingiddaani Ibrayimu n'amuzaalamu omwana Alafaati. Kyokka malayika bwe yakuza omwana ono era n'omukozi ono tamuyisa bubi, Bayibuli era eyongera nekugamba nti naaba ng'ayisa akaseera ke. Malayika eyo nejja Gabriel etambuza amawulire amalungi n'emugamba nti Saala ogenda kuba olubuto. Saala n'aba olubuto n'azaala omwana gwe yatuuma Isaac, ekitegeeza nti omwana okuva mu nseko. Buli eyajjanga okumulaba nti onoomukadde yazadde omwana ono ng'aseka busesi, omwana ne bamuweya Isaac. Ebyo byonna Bayibuli ebikunnyonnyola naye nga biri mu buwangiro bw'abali. Isaac nti kitegeeza kuseka, nti kino kitegeeza newaffe wano tuyina ebyaffe nga birina kye bitegeeza. Okugeza omusambwa Mukasa, Saalongo Mukasa, owuliddemu enjatulo y'Omukasa, n'omanya nti oyo yakikiridde okussa kwaffe. Kawagga n'omanya nti amawuggwe gaba gassa geewagga, contraction and contract. N'owulira nga gwewaga n'omanya nti oyo omusambwa Kawagga gutuddaawo, n'owulira omusambwa Kaliisa n'omanya nti ogwo gwe gufaayo okulaba nga eggwanga lyonna abantu balina ekyokulya naddala babategedde. N'owulira omusambwa Kayizi nti oyo ajja okuyigga ebirungi okubituletera. N'owulira nti omusambwa Ddungu nti Ddungu ndikuwadde, nti eddungu litandikira ku kisasi kyanju, kitegeeza buli wokuba ekigere bwoti n'otambula ogenza okunoonya okuyigga ekyokulya, nti omusambwa Ddungu ojja kukulembera. Bamweyana n'olya nti musambwa gwakweyunira, emirimu gikweyunire, ebirungi bikweyunire, gwatunda ennyaanya zo mwana tubibere nga bikweyunira. Emisambwa miyitirivu, menye kindeke ki. Ne wabaawo endwadde ezitulumba na biki n'omanya nti oyo lubowa yagenda okukuba wamu namuzinda akuzindemu ebyo byonna ebikuluma. Bana sigenda kusunsula musambwa ku buli musambwa kikigukola. Ne mwenna abalaba nga muli baana bakkiriza mu buwangwa n'ennono, yiga butya bw'osaba ng'oyita mu misambo egyo nga gye nkuwaddeko okugeza ekyokulabirako. Oyagala kuwanulirwa n'okuba amavi nti mukama wange Ssaalongo gwe muwanuzi. Gwawanula mukama wange Ssaalongo mpanulira ebirungi ayi Ssaalongo kiwanuka. Ontegedde? So oyiga erinnya ly'omusambwa lyatula n'omanya nti ennyota gye lituddemu era kyekintu ekikulu kye kikola. Oba omusambwa kye gukola. Weewaawo
kale mwebale nnyo okumpuliriza omanye ebirungi bigwa byokya naye mulekerawo okulangira bannammwe tibagenze mu Geyena ate basinza Sitani olwalangula egibalia oba emisanvu egiri mu butamanya baatukyayisa ennimi zaffe baatusiiga akazigo ne batulaga nti ebyabwe birungi nnyo ebyaffe bibi nnyo ekigenze wala kyokka nga yensinza yaffe tetukkiriza mu kusaddaaka bantu tetukkiririza mu saddaaka nnema kuba ne Bayibuli ekyogerako nti laba jajja w'abakkiriza abo Musa yali agenda okusaddaaka omwana we Katonda n'amuwa akaliga ne kava mu kisaka n'asalamu endiga era n'agiteeka ku kyoto naffe tulina ekyoto tajjajjaffe kiwanuka era nga tuteekako ndiga kyokka ffe wane waffe ekigambo ndiga kitegeeza endiga bigo nti egenda okufiiririra ekibi kyo erige byonna ebibadde mu bulamu bwo kyokka mu luzungu bo bagiyita ship nabo balina amakulu gaakyo lwaki bagiyita ship kyokka tujja kulabayo n'ekyombo nga ship kutambuza nja kinoonyereza nja kukikwongera nkikuwe gwewe nawe nangoberera so tukkiririze mu ebyo ekiraga ng'akabona akalaga nti nno Bayibuli ekugamba ntottanga era kyovula ne Ibrahim teyasala mwana we omu yekka gwe yalina n'asalamu endiga newaffe era ng'enzikiza tejjangako waneeno era bajjajjaffe bali tebettiŋŋana era yattanga munne naye yagendanga n'asimbibwa mu kagulira naye nattibwa ne Bayibuli era ekyogerako nti alifitisa munne kitala naye alifa ki kitala bana ezo facts zetuyinza okubawaako bye byensobodde okwogerako ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga mwebale nnyo okugoberera omukutu gwa kabona Kindimukubo Mpalanyi omukutu gwa Jajja Mpalanyi Kindimukubo bwakedde ne ku TikTok ne mugoberera kabona Mpalanyi Kindimukubo mwebale nnyo temujja nga okwo akuuma oyo atakuumira mpeera ffenna atukuuma Jajja Kindimukubo bwakedde